tubadenga tukola Kyalenga yekka nga gwe tukola yekka nga tukola Kyalenga Tonto yekera nga mumulaba gututambuza negati bwala abantu tulese product endala 3 Kyalenga champion Ebilala hot temper okusokera dala Uganda tuba tujongeddeko emiti dala kubanga lwe tubadenga tukozesa abantu nga 3 factory naye kati twayongeddeko product yes 3 kitegeeza ogenda kusanga ng'ewaffe ku Majestic twetaaga abakozi nga 10 okusobola okubanga tufacilitating ebyokunywa bituuka mu market twongerako abakozi mu sectors ez'enjawulo baddereva bagenda kweyongera ofuna emirimu tugenda kwongerako abantu abapartner bagenda kweyongera aba human resource bagenda kwongera okusoma bafuna emirimu ewaffe ne ba accountant bagenda kweyongera ofuna kubanga bino byo buli kyolaba wano kirina okubeerako ne treasurer waakyo ba accountant waakyo agabe emirimu eyo sector nti akuwa omulimu mu temper mulala akuwa omulimu mu champion mulala nakuwa omulimu mulala kubanga product ezo zanjawulo twabigase nti bw'ojja mu Majestic brand n'osaba omulimu tuba tukuwadde omulimu wonna kyesobola kitugaite emirimu gigenda kweyongererako ddala ombuuziza kigenda kwongerako era kikuba na Uganda essanyu happiness zigenda kubeera waggulu twagala vibe omuntu agenda kubeera nga asobola okweroboza n'agamba nti leero nanywedde layoni ekawungeezi kanywewo hot temper nti enkya kanyweko ku Kyalenga champion kwegamba omuntu asobola okweroboza ebyokunywa byaffe abantu babadde babyagadde Katonda abadde atwagadde nnyo nga buli kyakunywa kitufulumya abantu bakyagala so tuli sure ku sample tests ze twakoze mu Uganda ne guno omwenge gwe twafulumiza Ebilala ne hot temper era gugenda bona Uganda yonna emisolo gyo sagala bali magitunyigiriza nnyo era gavumenti yo erina okunoonya engeri yonna gyesobola okendeza emisolo ku byokunywa binene kubanga twali badde oba oliawo tufulumya na bingi nnyo Uganda nene Uganda erimu miliyoni nga 6 naye tetusobola zisaavinga zonna lwa nsonga twesanga nga omusolo ogutwala emmotoka zaffe oba palibi oba netugamba tugenze eregu nga twesanga nga omusolo gufuuka mungi nnyo nga sometimes twesanga bakasoma ffe tetubasaavinze kimala era tusaba ne parliament tuteesezeeko nti bannansi baba bagulawo companies basalibweko omusolo kubanga bannansi bangi nnyo bafunye ku ssente ayagala ajja atandikewo company naye omusolo ne gubeera nga gumulemesezza kati omusolo we gubeera omungi ne bannayuganda tebafuna mirimu kubanga lwaki kampuni ejja kuggalawo so ffe tusaba parliament nga bweteesa eteese nti bwebeera abantu munnayuganda ze kubanga eno by Uganda build Uganda naye tulemesebwa okubeera nga tulemye okubuildinga Uganda tulemye okubayinga Uganda kubanga buli product etandikibwawo mu nnansi alinga atuntuzibwa obutuntuzibwa okumulemesa omusolo okubeera mu business so nga parliament bweba eteesa yandibadde eteesaako minisita akwasaganya ku bintu bino yandibadde alaba nti byo bwabadde kampuni ze yatandika nazo bwezito bwe ziri so ffe tusaba parliament etuyambe nnyo Uganda tukyali bubi nnyo tukyanoonya okukulaakulana tukyetaaga bayinvesita ab'amaanyi so ekizibu omusolo Museveni no kendeza ku musolo gw'abannansi abatandika kubanga okutandika business si kyangu okwata ssente zo zonna n'oziteeka mu kintu mu butuufu bwe zifiirayo obangawo asiranye so singa tulaba nti abantu bano balinamu ku ssente tubayambye tutya kubanga baba balina omutima omulungi tagenze kuinvestinga mu nsi ndala ono tulinawo abantu abainvestinga mu nsi endala naye oli bwabanga akutte ssente na investinga mu Uganda gavumenti emuyambeko okulaba nga ssente ezo teziggwawo kubanga bwe ziggwawo n'abantu babayamba baba bagenda kusigala nga babonaabona so singa gavumenti etereeza sekita eyo tujja kubanga tweyagala nga tetulina kye tugamba kulwa Katonda n'ensi yaffe pozi n'ekirala ku kyemisolo oli abuuziza nti kampuni nyingi ziggaddewo kampuni nyingi ziggadde era obanga mujjukira abadde batugobera okuva letwatandika wabaddewo emyenge mingi nnyo era nga bobeera ku TV okwo olaba obulamu buyitirivu nnyo kampuni ezo zagwa lwa misolo na mutindo mubi kate ffe ebintu bibiri ne tubiyita mutindo gwaffe tegukyukangamu omuntu eyanya Kyalenga Tonto okuva lyatandika ne bwemunywa kati y'omu ate tubadde consistent mu katale nga bwe tukutuukako eruweero nga neera tujja kutuukako n'omulundi mulala nga tetujja lwalumu ne tugwa bugwi ne tugulawo luli mubadde muwulira kampunizi nga tuziwaabira ezicupula ebyokunywa byaffe bino naye okuva ne baleeta digital stamp eno ne siiru eno
kyatuyambako kera kyobuuziza nti lwaki kampuni ezisinga zaggalawo lwa siiru eno abasinga siiru eno baali tebagisobola kubanga ye yalinga ekakasa obwannannyini obukya bw'oba okoze kati abantu abasinga kampuni zibaali mu byakifere Kyalenga ye yasigalawo ng'asitandinga kubanga tuzze kutongoza wano we mutusanze tubadde tutongoza KDB Hot Temper gin yono gwenkutte waneno tutongoza ebyokunywa bisatu tutongoza KDB Hot Temper gin yono gwenkutte agenda kuba agula 20,000 mu dduuka yenayina n'abayagala okunywa Hot Temper wafe omupya agenda kuba agula 20,000 mu dduuka then tutongoza ne chupa yaffe ennene eya Kyalenga champion eno yegenda okubeera ye maama kati bwakali akatono kemumanyi Kyalenga akatono ak'olukumi abantu babadde bakomplaininga nga bagamba ecupa yaffe ennene tunywa kano ne kaggwamu mangu oli akanywa omulundi gumu ne kaggwamu ya Kyalenga champion yemu ne Kyalenga Tonto era omwenge oguli mu Kyalenga Tonto ogw'olukumi gwe guli ne mwene ecupa ennene ya champion wabula twayagadde abanywi baffe bakasitoma baffe babeere ng'asobola okunywa ecupa ennene nga waba tasanzeewo ntono asobolera okugenda n'ecupa ennene n'abeera ng'asigala anyumirwa Ekendeze erimu tutongoza KDB Lion olwaleero Lion ono ogenda kubeera ng'omuwoomerwa naye kakunywa kalungi ddala tukoze sample test mu Uganda wonna ebyokunywa bino byonna nga bwe bibalaga abantu babinyweddeko ne babyagalira ne babisiima so yensonga lwaki tuli wano olwaleero byomusanzeeko nga tutongoza KDB nga kampani tugimanyi ezimu ku kampani eziremeddewo era ezikuumye omutindo kiki ekyaba bagudde ne mugamba nti kati bakirayanti baffe katubongereko twegatiddwako Golola Moses mu Uganda Golola oyo yajja ne idea ey'okwagala okukolayo ekyokunywa ekikye nga Golola Moses naye nga bw'omanyi omutwe ogumu nga tegumala najja mu kampani yaffe ya Kyalenga n'atusaba akutongoza ekyokunywa kye mu kampani yaffe era kitwale ng'okugulamu emigabo n'agulamu emigabo egikola ekyokunywa kye bayita Hot Temper era ekyokunywa kino kyenkulaga Hot Temper kiri under Golola Moses kitwale kyakunywa kya Golola Moses era yakitongoza olwaleero nga bwe mukiraba olwaleero kukitundu era ensonga lwaki tuli wano Hot Temper kale tunga mutukakasa omutindo obugambo bwe busemba eri abawagizi abawagidde ebbanga ebyokunywa gwe kyobomanya tetwetaaga kakasansi bawadi tuziwangudde mukimanyi ani abadde taziraba wano mu Uganda Hot Temper naye agenda kutandika oziwangula kubanga Kyalenga Tonto aziwangudde okumala emyaka mingi KDB Lion agenda ziwangula Hot Temper aziwangule Kyalenga champion aziwangule gwe kyolina omumanya ne guno omwaka tugenda tandika n'amaanyi ate n'awadi mujje tulabira tujja kukomawo mu kamera nga tuzirina awadi abantu batwagala ate twagala ne kino ekyokunywa kyaffe ekipya ekya Hot Temper era nakyo bakyagala ennyo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.